Tumaliriza kaseera kana akalagana k'embeera y'obudde omwanjuzi nze Alitubera Juliet okuva mu kitengole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Waliwo okukendeera mu nkuba mu ggwanga lyaffe era nga wezaweeredde essaawa 3 ez'okumakya twafunye alipoota y'enkuba okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Jinja yawezezza millimeters 8, Kotido neweza millimeters 3 n'akatundu kamu ate Entebbe yawezezza millimeter 1 n'obutundutundu 8. Ku kifaananyi kya Ssemugenzi ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nga tufuna empewo enkalu okuva mu ddungu lya Kalahari okujja mu ggwanga lyaffe ekireeteddewo olufu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. So nga n'ekinuuna mpewo ezitudde ku Sseguyanja Buyindi zongedde okunuuna empeweevu ezandibadde zijja mu ggwanga lyaffe ekireeteddewo okukendeera kw'enkuba kuno. Enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya ku bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale. Ewalala tusuubira akasana okwakanga bwe kakubaakubamu. Oluvannyuma olw'eggulo tusuubira embeera eno okukyuka era tusuubira enkuba mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe mu bukiikakkono awamu n'ebyo ebitundu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Olw'ebyo eby'omu masekkati ne mu bugwanjuba tusuubira akasana okwakanga bwe kakubaakubamu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira ogendera ddala ku degrees 29 eyo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ate ebitundu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okubeera mu makati ga 27 n'28. Olwo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira ebbugumu okulinnya paka ku degrees 24. Ebitundu ebirala mu nsi tusuubira enkuba okutonnya mu Nairobi awamu ne Moscow. Olwo mu Moscow ebbugumu erya waggulu lituuke ku degrees 30. Tusuubira obudde obw'akalenge eyo mu Rome ku bbugumu lya waggulu lya degrees 25. So nga akasana kajja kwememula eyo mu kibuga ekya Madrid. Weebale kutwekuumirako tuyongeko n'enkya akaseera ke kamu sula bulungi.